Ese uso. Musoka mujje. Soka mujje. Mukola ki? Duka mduka. Tukena kujowe. Nawe wali kusala. Device. Umani twafune chairman ompya. Mwamulonda ddi? Twafune chairman ompya era gano gonna kazi. Mwamulonda ddi? Yesi musajja mwangu. Wala nawe jangu. Jangu. Nuna wali. Twalonde chairman ndoda man. Otie banjulire chair. Otwala wachiya? Wachiya jwa. Jali. We wanu. Gena kujowe munaye. Ande tunde. Wanaona. Wanaona. Chair. Chair. The vice. Oh, Aha. Eche. Jiba vice. Bano batuzebo. Batuze bange. Bijja komboza abuza. Dani mu munene. No. Kakati vice. Kakati gwo kunyangulira ngenda kutuma ofono. Towakana go fono. Kakati gwe oli small. Manyinze njagala ebinyangulira. Kati gwe nakapanka. Sagala kola ki? Sagala kuwakanya. Vice nga bwe nkugambye kigaga zone njagala nnyo ebintu ebiri obirambulukufu. So abavubuka abo bano njagala nga muli bantu bakozi. Saa ziri mmeka? 12 mumaze okukola. Twakoze dda. Kigaga zone njagala bantu nga bakozi. Abavubuka ebyo ebizezeze ebyammwe temujja kumalako na kigaga zone. Nina constitution bagayita amateeka agange. Amapya. So njagala nga tukola tukikolera ku mateeka. Ono kigaga zone ajabazi walira gofono. Ajabavu ajabazi bulira. So vice sibyebyo. Kale. Abavubuka tulira kye tuyita disrespect. Omuntu nga wakamulaba first time bamukwanjulidde. Tonnamanya muntu oyo azitowa kyenkana ki. Tonnamanya biki bimukwatako. Naye ate okuva eri ggwe n'omala gakola by'oyagadde banomuyisaamu amaaso n'omunyomola si kintu kirungi. Ekyokubiri omuntu oyo tomanyi kikyayinza kukuyamba nkya. Abavubuka obalabye bwe babanjulidde chairman bo boogedde bamunyomoddewo for the first time. Kikyosuubira omuntu bw'atyo okubaako kyayamba abantu ng'abo. Abavubuka tukyuseemuko tugezeeko okuyamba oba tugezeeko okwanguya mu bulamu bwaffe. Because when you respect a elder, bw'owa respect omuntu akusingako ate oganyirwa kinene kubanga kiba kikuyamba. Ade ubafusi kumenya of course Muvubukakola nagambye tukyusemu ku style tugenda bawanga freestyle every other day nga tukola kumize n'ebiyisayisa abavubuka bakola mu community yaffe tugenda bikuba mu version ya freestyle nga bwogirabye. Genda ofune video ezenjawulo ku TikTok Focus TV yange, genda ku YouTube Focus TV yange olabe video nyingi enyuvu nga zino. Focus TV omuzanyo twagutumye Muvubukakola of course twagala okulaba nga oyiga nga bwonyumirwa. Tusisinkane nate episode zaffe eziddako. For now, bye bye. Tewirabira ku subscribinga ku Focus TV yange. Bingi bicha.